mwagala nnyo okuzika muli bali babafu atazika yalya Yesu yagamba nti muleka abafu bazike bafu bannaabwe naffe tuli bafu kibula abantu bamajambere babakubira ewaani ewa nadduli you must study the psychology of the community nti aba opposition bwe bakulaba ng'ogenzeeyo oba ku mukolo gwa kabaka kubala kyuma kya Yesu yali akuba nsuubuga not to evaluate kati togenda kugenda look Gundi Professor Nsibambi omugenzi yagwasa secretary wa Kigundu ng'akyali mu Grand Bank Kigundu bamusiba Nsibambi teyagendayo ngate yawacha secretary wenga bamukwana Kigundu afa agenda ekibuli abaana bamuleeta emisinde abasiraamu oze kwerangirira what if nga secretary yali muka Kigundu when do you go mumulowooza lwaki abalwadde bateekawo ebitabo to check afterwards ani yajja n'andabako naye mwekibava babukubira gwali olabyeko nti Mirundi bamuhekolinze ku mukolo I studied the psychology aboogezi basatu abasoboka mbamaze okugejinga gurupu gyenjogereramu era ewamu nvaawo ziri bwe mbanyumya n'abantu ntambula mu kibuga ntunyumya n'olaba eyekyanga mujja kati nti tunoonya bululu mbaga mujewo omusiru oyo banze ngende oba mukube essasi ankwateko mutte anti mwe mugulumizizza nnyo nti everybody who sees you believes that you are looking for votes oba olina kyomwagalamu kakati what's the composition of Kato's group egenda omuziika Kato denounces the Democratic Party. Kato abuses Bobiwine. Ekitegeeza group egenda okuziika Kato Lubwama ya kabaka yekka. You go there and you'll be heckled. Bebecool emisinde because you have not studied the psychology of the group. Nga nkimayo ndi muli w'abafunda bekabuli obuwanvu bwayo we bamutadde ye Kato yazike waffe Mirundi emeka. The only person I trust is in Sereko. Muhammad. Kato bwe yalwala abaka ba parliament bameka benalabye abaliwo abawa Kato says in the time of need. Mwagala milioni 10 ez'amabugo mwagala obukyere bwabwe ofe babakubirayo. Family of milioni 10 ez'amabugo we don't value it. To valuing dignity. Bwenjagala nkubuulira I'm a very controversial man and controversial means intelligence. Have you ever seen me heckled anywhere? No. I studied the psychology. And yampise for what reason? Yes. Kubanga nze nkimanyi nti abaana abo abaddipi abayuwaidi abo abakabaka yekka besfragetinga ne batuula bataano mu front ne batuula bataano mu middle ne batuula bataano wasemba naturally olukuba mu ngalo nabano ne bakuba nabali ne bakode olugundi tukiyita bandwagon otitidde akatengo Tamale no ate nze ndagawo mwali mudabyeko ku mukolo gw'enaalem ne babuulira jjo ti even Museveni addresses rally on my village I cannot go siri mususi wa menvu bakukwatira ne bakujiga ebitoji ne bakube obwamawulire bwabwe ne bukuba Mirundi arrested at Museveni's function. Do you see me there? Mwali mudabyeko myaka 10 ku mukolo gw'enaalem mwali mudabyeko ebyekololo biki bebayita ba advisors simanyi bayina million nga batambudde ku mikolo wandabako enyondo andi wandabako onoonya akalulu nenga gukoleddwa enali mu secretariat oyinza okundabayo nti be bagukoze enali mu secretariat what if the stage people and heckle me Mirundi bamututte talinya bukedde ani abindirayo me I studied the psychology no sikutya respect nti kakati oyo nsuubuga kyuma kya kalwe yali amutanga ne kabaka atudde dinde kabaka intervene bategeera nti okujja wana anoonya buwagizi bwa kabaka I don't go zinalaba kabaka nga bote bandamulaba mayiga yatulitanga soda n'ombuuka bamuyita ntege nga nze ntudde ne kabaka nga babaleta soda era jjo nalaba nawulira yoze manyize abaana bange balina freedom abakazi balina freedom nali mpulira omusajja nga bamuyita Noah Wamala. At one time, I went to Noah Wamala, if he remembers me. And I told Noah Wamala, I've received the information from a special branch that the Kabaka is going to be assassinated at the function. Yali alambula Kampala. Ningindi wa Noah Wamala. Wamala nantwali wa Kabaka.
and we evaluated the situation. Kabaka nanga nti, do you know, bayinza okubanga batukanga bukanzi. Sijja kufuluma mu nyumba. Kangende naye nkomewo mangu. Oyo nuwa wamala. We together at band. Kabaka ne baleeta gundi mu CA, ne baleeta mu provision. N'abataka nabo bagende mu CA. Kasaba n'afuna interpreter. I went to him. Ne mugati okkiriziganyizza ne Museveni gwe. Nti ye wasimba gwe tosimbawo. Bw'ona osimbawo abantu bonna ne bagwa babo. Ajja kugamba ebintu bye tebabyagala. Ninga sente ze ziramudde. Ozirina. The Kabaka wrote a serious letters to me which I have. Never be a sent with a genesis required. Bad money drivers a good man now, every bank of Museveni. This is competing on a moon. Kasanda Baba Binga Bazi, to the Sirwan and a movie. Kubai have the head. Who has staged the longest citizens in Uganda's history? I am 7 years young, and we young to get the Bank of Amu September 2014. I have not bent an inch until they pay my money. Mukata the percentage and the Museveni Nazim, but never so quiet. To one who died, who can't beg them when they have a deal. I want to get Dutchman. Talico Sakon days. Hey, she truly her. In burning by Jaum, we never gamuli bavu. Mumu joke. Kakati in the Bintu and Gabu in Bicola. A revolutionary does not care about his welfare, does not care about his life, does not care about the welfare. Mukazi wange bamutajitinga bamutte byuma ne bibakwata. Nze ne bantajitinga banzite. Basasula milioni meka 10. Nibekola evaluation. Akuumibwa military police, akuumibwa police. From Kajansi to Zana, waliwo patrol vehicles turn. Military police will respond. We don't have a side on record on video. Mutungo County Kirabu, Gambalaba. I was saved by himself and his sister, Mariam. Nimuga Baba and Bagenda Kunzit. Everybody deploying a second in Nabaraka to meet again Mujira. Biuma Biang. I'm surviving because of a Biafre, a Biawaka, Muzuku Tapak, because it's Kera Mukanisa, Ninjukuma Mumri, Nizin Amazina, Nimba. No, you're Musajja Mukata. Naye, you get at Yakusavina. Those of our ancestors who never saw missionaries, are they Mumuliro? Or they are jagged according? A chinti chotalabako. Kakatula banga judgment is a Muzimukola. Gabala Muzibakola. You should take care. There's the same when you have a moody and government money to banks get relief. Bankers could be. No come to such your gringo editor. Banks get relief. Bawonye. And you see, when you dig deep to cover an old one, will remain with the deep. Because the parliament and the courts make laws. Nti judge in Uganda ruled that vetting is only stops at academic qualification. Is it your name? Is it vetting? What was the intention of the framers of the constitution who said that anybody to become a minister must be vetted? Empisaze da molozi omulamuzi yaruli wali ngalabi nesejembe kati ababbi bayitawo buyisi. They killed the vetting. There is a time when the society embarks on a self-destruction mission. Fenga tujireka. Feba nuwa nga tujireka. Chombo chibaleseni. Hey. Feba nuwa tubaleka bulesi katika busenga interview je yakoze takaba. Anti bintu byachuka mna. Yes, bamukosene bamusula. Nze singa nakkiza okunjoga singa ndi yala disi jakapiripiri. Katwase wamulabula. Tewali abeera mu kintu. Let me tell you, goli mukazi. Abakazi bameka bafanga bafuna embuto. Is enjoyable. Emiranga giri mu zaaliro. Ate omaliza ngodamu. Ono gwe nkomyeko bansaze wuzi. Sibiddamu. Sibiddamu ngawani. Ngaddamu awanika amabuto. Omuto namubeeramu emiranga. Giriwa. Okujjako nga wafunye oversize. How many women die during a conception? They die during delivery. That's why you call it pumping out to the baby. Many women die during delivery. That's short time of pumping out a baby, pumping out. Ate omwana mujozi nnyo. Omwana yerega naleka omugulu najjayo kamu nakola olutalo kumufulumya mu nnyina.
So kakati ffe tubabuulira ebintu byammwe ebyo tiwenda banga abamawulire ba Uganda they are poor babugulira entwe zaabwe. What is at stake is simple. Omanyi bwe mubeera abaavu mulowooza ti abagagga babba mmwe. This would worry everybody. The argument is on two important issues. One, does this bank have an operation license? A judge rules you can operate in Uganda without a license. Tomorrow, city companies, city council authorities will pounce on people, close their shops because they don't have operation licenses. Relief! I'm not part of this media. I'm not part of this media. I know. In 1980, Dr. Semwogerere yatwala omusango mu kkooti ne Kayiira. Nga gwaki? Kuwa abantu lule bamuggyako mu bukyamu. Okay. Kayiira abalamuzi ne baluulinga. Nti lule bamuggyako mu bukyamu. But the court does not have the powers to install lule. Semwogerere yagamba to the precedent you've made that if somebody steals your shirt and you fail to get him, then the transaction, the robbery remains illegal. The most salient issue to anybody would be how can a bank operate without a license in a country? And when you are pouncing, the country is pouncing on these ordinary people. And in their budget, they will tell you, we are expected to get this money from licensing investors. No nganga, no mputa, nikakuba. Relief. The bankers zibabe. Nikagenda kukati yako nikakuvudewo, nikakuba omutwe, nikakuba, nikakirita credita. Who loses? Hamu has more money than the bank. Somebody will say Hamu is a move. Hamu has more money than the bank itself. The argument is Mumubanja audit the books. Mumubanja, banke mubanja. Kubanga buwandika as if Hamu wants to run away from paying. Hamu has more money than the bank. The bank fears to pay him his money. Bakugenti bamubanja. Bank etya bebyasalwawo sente zibalino. Hey, anti nabala bajja ku waking up. Chokola kana kagogo ka monitor kakuba nti relief to banks. You are stupid. It shouldn't be relief to banks. Smiling a minister in the dog is stupid. A minister cannot smile in court over crime. Ni usajja bono babuli amerechi agamawulire gafu. Neka busenga abasomese. Babuwa sente, nze mbulaba babuwa sente, but me am very arrogant man. Very arrogant. I was brought up in an arrogant way. Twali tukoza mukulu wange yakuziza amazali bagwamya kansanvu. Kakati nze muddako gwa kumeka. Nze n'emyaka 63. But the people observed, you are not like your brother, this younger brother of yours. They gonna come, diplomat. Nabagamba, we share a lot of similarities. The first same mother, same father. I'm also a diplomat in my way. But I deal with the politics. Walabe wa boda ngali ne munenga boogera. Baugana buoganyi balwana nampewo. Omanyiti wa boda avuga ngali ne gwavuze ngabali nanaganye. Politics is quarreling. I'm not a diplomat. Bana basajja bakujoka bakuwana obwalo disine mpale ne bagikujjamu. Yes. Singa ndi ada sinna kapiripi. Nawe bakujoga ne bakujjamu. A former spokesperson of the president for 14 years, unprecedented, that I'm under the minister of the presidency as advisor, and I share the same room with the Puchama and the Kusase. Then what's the purpose of getting a master's degree? I will be passing the vote of no confidence in my education. I rather go home. I rather go home. Twina principles kwetukolera. Mumulowooza. Era nze mbawandikira ebintu bya history wano. Nti abalamuzi abo tebasoma political science. Omulamuzi yaleeta situation yali head of electoral commission. Omulamuzi n'agamba simanyi yawangudde kivuta ensi n'agikumako omuliro. Yagamba tamanyi yawangudde. Ono chairman wa electoral commission bamuyitaani. Waffe Byabakama yali DPP n'atwala Besigye mu court over rape. An incident that occurred 2 years ago. What are the ingredients of rape? Mwana tanaba. Ye Besigye ina kuma kangaka nakasima kolasi.
singa beshi yalina amaanyi ago nga mu myaka 2 alekawo ne nga singa beshi yalina amaanyi ago nga myaka 2 alekawo ne enkovu singa Winnie atambula yamutwala mu kkooti 2 years. I'm telling you. Tamale. Singa mama wote yakuza. No. Mwamula ebintu ebyo mbita byakuzanya nti wategeka buno busajja bwa monitor obwavu. They are targeted. I was watching a meeting where there's ngabanywa wine. Wapi? Eranze nabagambe. I told them. Nemba gamba yesterday, last night. Tuwali wakatambi akatambula buli busatu. Nenze ndi musajja mu machuwa. Katambula kugwe. Akatambisika sinze sijja kukuba. Bakana atuke wa Museveni kajja kutuka yukululwe. Nisi sijja kukuba even assured ham. Ndi akakatambisijja kukuba bakalete wange. Ngabagala milioni 5 ku Sunday ekiro. Nibaga sina 5 ndina 10. Katugende wa Kisache. Nibaga Kisache alina sente. Kakwata. Kayinza okuyugumya eggwanga lino akakatambi. Nyakatambuza. Ngobuli. Sosi Wange nabawa milioni 10 ne banjokeramu. Bakolera mu Sidira. Okukolera. Anti bali bagala 5. Okukolera kopi. Okampa. Abana. Era bwe mukalaba ku social media anti beekwata bokka. Meeting yali wekiro. And they have this habit of mentioning people's names. From intelligence. Omuntu nga Mirundi kamba buli fa basoma intelligence. Waliwo amaloboozi agali unique. Nti anybody will not be dandisali yayogera. Anybody chanjo babadde tebannamuonoona nga anybody amanya nti bitandi chanjo. Mirundi ayogera ennyo mu intelligence nga muyina meeting itayogera. Ne boteta sound forge. Yes. N'amawulire mwe coordinatinga. Ne mudira amaloboozi amanya ne mwetuuma amalala. But all of that and Museveni trusts these cities. Chabatolokako. Mbabulire ne sijja kiwaayo. Naye ng'ogirina. Yajiguza 10. Yali kituwe. Andi nkubuli. Nagambye gundi. Nagambye kungu ntigenda kuwaka amasimu gafuna. Bagala jiteka ku social media. But me I cannot create a crisis in this country. I'm mature. Thank you. Abaganda fe twakulira mu socialization. Even ane socialized Muganda like an aggressive and radical Muganda. Wabera waliwo akatoko k'Abanyarwanda n'ak'Abaganda. Akatoko k'Abanyarwanda ebijanjalo bibeera waggulu w'amatooke. Supu nakka. Akatoko k'Abaganda ebijanjalo bibaawa waggulu emino giba tegyayukira. Even me nina ebintu bye nakwata mu family. Mu family yaffe. Nti maama wange yangamba nti bw'obanga oyogera olekanga mu ensiisi bye ziririra mu ttaka. Not everything is mentionable. Kati gwe waguze n'otereka emaali. Mu future. Abaana bali kajjayo. Tu ne batugamba nti omugole yali enswa yabba enswa nga bagenza okulima. Bebi nga waali n'amulaba. Ne bakomawo. Ne babuuza nti ani yabba enswa. Bebi n'ayogera. Katonda n'akola ruling. Mwana mujja kwogera nga muli bakulu. Era ffe baatugambanga nti abaana bateeki bakabya baali ente ya bwereere. Omusajja baali bamuyita bwereere. N'agabula abaana abato. Kyova laba omwana bamubuuza akaabira ki? Bwereere. Bakabira bwereere. Bwereere yafa. Baali ente ya bwereere. Era Omuganda akugamba mutembimanyi. Omuganda akugamba tiweesuliddeyo ng'ogwani. Nagamba omumanyi? Nagamba yali musajja ng'ava kwogereza mukazi we. Kaakati n'awulira engoma nga zivuga. Naga nti bwe ngenda ne mukazi wange bajja munkwanako. Kamuleke nga mukwesa emabega w'omuti. Atuuka eri n'aloba. Yasanga omukazi bamutudde. Ate bwe yalekanga kwesa emabega w'omuti. Kati nange bagenda ne banjooga. Prolonging the war. Mbolunaku lumu ajja kujja tutuule naye ani gwe mutuula naye. Kakati banzija mu muti. Bakubbayo. Banzija mu muti. Ozi. Ekirala ffe Abaganda kye tuyina. Omanyi kye bakugamba emboozi endagirize. Esaana Bayomba. Bayomba yali musajja mukulu nga mukomazi. Kakati Abaganda tubeera n'omujjwa ewaka kiva mu luziba. Omujjwa ayijula enju yagikirininga ebintu byawakati bimukwata si waawo n'ayoolawo. Omujjwa ayijula enju okuyijula kigambo kya luziba. Omujjwa mukiva. Kakati bwe tuba tukomaga
tuyina ensama enaza ensama esooka okuba eno nnene erina amagundi manene kakati netubeera nenaza kati bayomba atuma evubuka genda ondeetera ensaamu bwekyatuukayo kyagamba mukakojja waakyo birala omukazi n'afuluma mu lujja wamma oŋŋambye enjimu nti eyanguya bayomba agenda okulinda ngaevubuka likomako agenda okgenda ajenonere yabasanga mu ddiiro omusango gwatuuka ebwakabaka omukazi n'agamba anti omujjwa bw'abuuka mukazi wa mutwala tomuddira yes mubaganda omujjwa kasabuuka mukazi kyovolaba omujjwa buli wakusanga kojja ntema omutwe oba ompese mukazi mutwale kubanga omukazi yagendanga nakutegeera nti okaddiye giyaza okuba tezikyayingira n'alannamanga munywa kyayi omujjwa n'amubuuka omuvubuka mujje wano amawano gammwe n'agenda kakati bayomba omusango gwamusinga bamuga nti omwana wamutuma ki nsaamu bwe yatuuka yakola ki yasaba byaffe omukazi naganze nafuluma ne mu lujja nembuuza mwami omwana ogimutumye gimuwe yanguya mangu nnyo kakati ono omutujju byagenda okuba alina okuyiiya oluyimba awo gimuwe yakubye eki omutujju agenda wesulideyo kwanagamba